Gavumenti evuddeyo n'eraganga bweyongedde amaanyi mu kaweefube ow'okwongera okubunyisa amasanyalaze mu bantu. Minisita omubeezi ow'ebyamasanyalaze n'obugagga obw'ensibo Sindronius Okasayo Polot ategeezezza nti baluubirira okulaba nga amasanyalaze gabeera gamala bulungi abantu, ekintu ky'agamba nti kyakuyamba kinene okutuukiriza ekiruubirirwa ky'eggwanga eky'ebyenfuna eky'omwaka 2040 okulaba nga bino bituuka ku buwumbi bwa $5. We have got to generate the electricity, 52 megawatts. We have got to transmit it. We have got to distribute it. And we have got to encourage the industrialists and every one of us to use that electricity for productive purposes, to create change, transformation of the economies of the end user, to improve their livelihoods. Bino Minisita Polot abyogeredde ku woteri ya 4 Points mu Kampala bw'abadde aggulawo omusomo gw'ebyamasanyalaze ogw'omulundi ogwokubiri era nga guno gwetabiddwamu ebitongole eby'obwannakyewa n'abantu ba bulijjo ab'enjawulo abakwatibwako ensonga z'amasanyalaze. 2098 and our target by 2040 is 50 gigawatts. If the economy is going to grow by tenfold, now going by the demand of energy, we are going to grow energy by 20-fold, from 2000 to 52. When you divide that one, it's 20-fold growth, and we are going to be in tandem, or else we actually miss the target of growing the economy. So this meeting ono alazenga ekiruubirirwa kya gavumenti bwe kiri ekyokulaba nga amasanyalaze gatuuka ku gigawatts 52 okuva ku megawatts emitwalo 298 $1 billion economy to a $500 billion economy by 2040. And if this is going to happen, energy is critical. Energy is central to driving the economy. kyokka ng'ali wamu n'omuteesiteeso wa Ministry y'amasanyalaze n'obugagga obw'ensibo Irene Batete bategeezezza nti eggwanga teriri bubi mu by'amasanyalaze bw'ogeraageranya n'embeera bwe yali mu myaka gy'e2000 nga gyakatandika bwe yali ku megawatts 6 zokka. Ne economy nga bwe the economy is growing, amasanyalaze nago obwetaavu buli mu kukola ki nabo bweyongera. Sawa zino amasanyalaze gavudde right now in terms of growth rate tubadde nga ku 10% per annum, eyo yeyongedde tuyingidde mu 14 growth per annum. Kitegeeza nti no abaagala amasanyalaze beeyongedde, kati kyova olaba zino substations zibadde overloaded, and it was important tukole ki tuzi upgrading okulaba nti no kino ekyetaago tukikolako nga ministry. Kyova olaba apart from the Kampala Metropolitan Project, ne UEDCL nayo egenda kukola ku substations eziwera emajije n'endala mu ggwanga. Minisita Kasai era atenderezza nnyo ekitongole ekiri ku ddimu ery'okutuusa amasanyalaze ku bannayuganda kye Uganda Electricity Distribution Company Limited UEDCL kyagambye nti okuva lwe kyasibwa mu buvunaanyizibwa buno waliwo bingi ebituukiddwako omuli n'ebbeeyi y'amasanyalaze okukendeera ku bitundu 14 ku buli 100 nga basobodde okukyusa ebikondo okutambulizibwa waya z'amasanyalaze emitwalo 47 n'okukyusa transformer empya 518. Kisa kye Tekla yakusakidde eggwira ino ku KTV Amalindire.